wanika amagulu ge nga bw'ayagala ali lubuto lwa mutabanyi wa baba. Olubuto lwalina mutabanyi wa baba alina emyaka giri 16 egy'obuto. Aŋŋambye nti yabadde takimanyi nti omwana alina emyaka 16. Omwana muwanvu munene obamanyi. Aŋŋambye nti yagenda okitegeera nti omwana muto nga bwakeeryamu enfunda eziwera 8 ku 10. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bannange wano ntudde n'omukyala I'm the first of this channel. Don't forget to subscribe. Mwana muto ku nze naye amisinze flight ye siga nti abadde tamanyi naye akikoze nga kigenderedde nti sijja kuddayo waka. Nakiganda ngenda kuyita Nakiganda, right? Nakiganda ali lubuto. Olubuto lwalina lwa mutabanyi wa baba. Mutabanyi wa baba alina emyaka giri 16 egy'obuto. Aŋŋambye nti yabadde takimanyi nti omwana alina emyaka 16. Omwana muwanvu munene obamanyi bagimu mu bino bye balya simanyi baga bine bisweets byabwe emibiri gyabwe gibugukuluka mangu. Aŋŋambye nti yagenda okitegeera nti omwana muto nga bwakeeryamu enfunda eziwera 8 ku 10. Mubuuza bwakitegeera lwaki tewalekeraawo nti munnaye naawe obimanyi eby'obutonde. Bakazi bannange, zino z'ensonga ezimu ezittisa bakadaama. Zino z'ensonga ezimu lwaki ebirooto byaffe bifa lwa butafuga. Bintu biba bitusiiwa sometimes. Aŋŋambye alina gwe yabise nti yafudde waka yakakola emyezi 8. Emyezi 8 ffenna tukimanyi oba tolina kyotereseeko nti kati nzipeeshe nzire ntya ewaka e Uganda ŋŋendewa nga ndina lubuto. Tinakikoze kubanga natidde okunzita, natidde konze kambeeko gwembika gwentuuka gwentuuse nja kufuluma eggwanga eryo wakiri mbeerewo ndabe nga bwe naatambuza obulamu naye nga sizze Uganda kuswala. Waliwo kye njagala okusensitizinga abantu abalina endowooza nti osobola okutuuka oba Sharjah oba DXB n'ofuluma ekisaawe ate mu bwangu nga bw'okirowooza. Nedda, wano we tuli tubeera mu free zone, abantu abakolera mu bisaawe. Singa si airport passes zino ze mulaba ntera okubeera nga njirina wano oba abamu bazirina mu Bulago. Singa passport zaffe buli lunaku bazikoona mu stamp, naye tuli bakozi ba free zones zino. Tubeera wabweru, tukolera wabweru wa UAE buli lunaku. Kati gwali wano yakatuukawo ali mu layover, ali mu transit, oyina okubanga oyina visa okufuluma ensi eno ogende wabweru oyingire munda kubanga obeera wabweru. Mpazi n'ekirala banaye ababuulirira bakadaama temukoowa. Omanyi lwaki? Buli lunaku wabaayo kadaama omupya ajja nga ali green, bino ebintu ng'ali excited, nga oluusi ne TikTok videos tazirabangako. Banaye bakazi mmwe mufuge ebitundu by'ekyama, kubanga omuntu yajja okukola nodda ku mwana w'omunju n'otandika okwegadanga naye tolina protection yonna. Kiki ennyo tonakuwala kubanga wakikola okyagala. Ne bw'otegedde nti mwana muto n'osigala nga okyanyumirwa. Zino z'ensonga ezibattisa. Naye lwaki? Lwakuwoomebwamu just naye nga twajja kukola si bwe kiri. Buli lunaku wajja kubaayo kadaama omupya ali mu sinaliyo bwe ziti. Naye ndowooza oba watandike kutulaawa tujje ng'obwagazi tetulina. Kati mumbuulire, Nakiganda yeetaga ku rebookinga ticket, sente talina, azze anoonya mimu.
oluusi Uganda nizi ulema. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ate tayagala kumulaga mu kamera kubanga tayagala kuddaka. Kati tugenda mu counseling ate na kumunoonyeza kifo kunyonyi bamuteeke banamuteeka adde Uganda oba yagala ate oba tayagala. Bana mufuge ebitundu ebimu bwoboze kukola bannange. Subhanallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana neyanziza neyanzege naye mbasuubiza this time round ndowooza tukalubemuko. Mumanyi lwaki tewali ngeri gye tugenda kubanga abalala bo banyumirwa nga ffe tukanya okwekuuma. Mukitegeera kyenjogerako? Muntu n'oguma n'otalya naye omuntu ye n'akulaga nti agenda kuwanika amagulu ge nga bw'ayagala. The end of the day mbu munyambe omayidde mukyaŋŋambye mbu nakulabye ku live ng'oli ne Mr. Henry akuyita senga. Konze kati olwo mugambe kye mbugamba Henry mulabe kye munankolera saagala kudda Uganda. Kale mukwano ojja kuddayo. Yes, muleseeyo temundaba ndi mukuba ngenda kulinnya motoka neddira ewaka. Gwe munyumirwe ffe abatanyumirwa ate ffe abazisonda. You know what I'm talking about? Ffe abasonda ensimbi ate ne wetuzisonda febe mumanyira ne mu reporting accounts zaffe, you know, bagire batubaninge mwana gwe febe mutigomya gwe. Nyumirwa ngo kimanyi mukwano teri na mulundi gumu teri kuyamba muntu.